Kakati bamemba ba Palamenti babadde babuuza National Housing yagula eby'ettaka erya freehold okuva ku muyindi constitution gwe yagamba nti talina buyinza oba talina bwannannyini kukyusa ttaka eryo. Ne tubanyonnyola leero mu Palamenti nti obuzibu buli mu mateeka, era tusaba gavumenti eyambe eteekewo enkola engeri abantu abatali bannansi oba bannayuganda ebyapa byabwe balina okukyusibwa, babawe ebyapa ebya leasehold. Okutuusa ne leero si Kireka bokka naye n'abantu abalala bangi abatali bannayuganda bakyalina ebyapa ebya freehold n'ebya mayo. Kakati awo bwe baba batunda omuntu aguze baba balina muwa ekyo kyapa kye balina. Gavumenti bwebanga tebawadde kyapa kya leasehold nga constitution bwegamba. National Housing okufaanana n'omuguzi omulala yina ne bwabeera gwe kati ng'oyagala okugula ettaka okuva ku muyindi, ekyapa omuyindi kyalina kiri mu mannya ge ga freehold. Naye amateeka gakukkiriza nti bw'oba oguze ekyapa okuva mu muyindi oba mu muntu yenna atali munnayuganda, osobola okukikyusa n'okiteeka mu freehold bw'obanga gwe oli munnansi munnayuganda. Teeka bwe lityo bwe ligamba.